ekirala ekyo kyabadde kitutte Kyagulanyi singa yasirise n'abeerawo ne ekinadda mu kubalaata mu kwebuzaabuza ekyabadde agenze so yakoze move eyabadde egwanidde singa kubanga n'omwanyo Besigye nnyo Uganda y'enkya ekibalaasi kyalidde mukulu Mpuuga wombi kyamulidde mu NUP ne mu NRM kuba n'obukulembeze asobola ne bamu oba minisita Ajula Buzira Uganda y'enkya gwe njagala okubeeraale eya Mpuuga neya Bobi Wine Masaka we tujja okulabira Masaka yanjawulo ekyo kyokka saagala kwelaboratinga nnyo naye awo ojja okulabira ki ekyo abantu obunyiivu bwabwe banoonya ki nkyukakyuka nze nkulu tebatanoonya buyivu basooka kwagala nkyukakyuka bali desperate for change kati gwe bwojja nojja nebbala kuba ebbala lyayingidde dde waki wa mukulu Mpuuga Uganda y'enkya Mpuuga ne banne abali e Masaka bagamba nti Masaka yanjawulo nnyo kuki ku regions endala nti yo Masaka yanjawulo era ate twebuuze ekoze eki ku nkyukakyuka za Uganda esibaddewo okuva eri emabega nze ate Masaka njigeragana endoweero Uganda y'enkya kati kiringa kati gundi we bajja Empuuga nojjawo Mpuuga leeta eri mutwe toseka Haji wali yagadde Kyagulanyi interim president kanti vice president owa Buganda ntumbadde mugamba abasajja balina kuba bayivu bamusiba bataayi teekawo eri mutwe ekyo Uganda y'enkya baana ensangi zino ku mikutu ekyebitaano bakiyita Mpuuga nalabye agula capati ng'agamba simanyi mpaayo za bitaano mpaayo za 10 n'Empuuga nekimpisa bubi kugamba omuntu gw'obadde okola ki Uganda y'enkya Mpuuga political career egenze eweddewo tenaggwawo tenaggwawo naye kisinzi handling y'ekintu kino kubanga ekisooka ky'oba omanya kimu bombi ababiri Mpuuga nani ne Kyagulanyi anaanigerekitinga munne yajja kuba Victor anaasalawo okubeera nga n'atamuwa makulu n'atamuwa makulu kati Kyagulanyi n'amala asirika olinga yayogere nnyo nabulabe bwe basoba ebajeti y'opposition waliwo yambuuziza ekibuuzo ekyo kyogera ate onutekemu ebyo nga kibi kinyuma nga waliwo kayana but that is politics naye kasita kuvaawo gwe walaba omulenzi ono omuyimbi ani Gravity yes Gravity yali agize ebyaddwaliro biki sisobola suubira nti ne concert kati asookola n'afuna abantu Uganda y'enkya abantu nga bakulonga kabbira amazima kituuse so wano woyagalira ddala oli mukaseera konyumirwa wenjagala kabbira oyagala violence aji wano woyagala ate ngamba nti ennaku zino abaana bamuyita violence nti kakati omubbi bamugirire ddala bamuyeeye bamuyimba bwemuba ku mukolo ngaawo nga Mpuuga azzeekaawo oba yenna omala yenna kati batandika okutya Uganda y'enkya naye ekibadde kiddako baba kusirika kati ni ku Kyagulanyi kiri kyobuzizza kyekikutte bubi aba kukikwata bulungi ekibadde kifuuka tono nnyo kabadde kagenda kufuma bagambe nti olaba ekibalemeseza kugabana bubi gundi tebamwamirira ebitaano nekiva mu lugambo kubanga kwata mpola nekiva mu lugambo gwe wandirowoozezzaaki so talinaawe yakutte bubi kyekyo kyabadde alina okukola ebiro oba alyawo oba akola ki naye ekyo kyabadde alina okukola Uganda y'enkya kati ate nze neeri navuddeyo ku kyokugamba nti ensonga bagikutte bubi nze ensonga gye ndaba ne NUP ebadde egenda ekibiina kyonna ekibiina kyonna so kyawonye kibadde kigenda
haje kibiina kyawonye kyawonye engeri gundi ensonga zino zibadde zijja balese kubanga nsooka neneebuuza nti omuntu ali ku opposition ne bamuwa akasiimu ka miliyoni 5 pulezidenti nga tamanyi kisoboka miliyoni 5 parliament sente empitirivu nozikwata sipiika n'akakiiko nga bwe kabadde ne bawa opposition abadde ku opposition avuganya abalabisa babadde bamwebazaaki Uganda y'enkya nze kugambye nti buli wendaba ettaala yaki buli woolaba aleeta enkyukakyuka wentunuza buli wendaba awali enkyukakyuka wentunuza sooka nendeka ebirala byonna kubanga oli ajja nagamba nti naye tukimanyi nekyagulanyi alya oli najja nakiŋamba kati oli bwajja nakiŋamba naye majority yo tekolaki abantu bange abanyiiga bo ekyo tebakitunuulidde bo batunuulidde enkyukakyuka bwali tugira nagira nga bafubutuka basooka kuba ye Uganda y'enkya mutabani Kyagulanyi abamu bagamba bamunenya nti yakutte bubi ensonga eno eyaki ey'okufubutula Mathias Mpuuga amujja ku bwakamishona amugobye okumumyuka mu Buganda nga vice president nti bandibadde batuula wamu ne bateeseganya ne balaba engeri gye bagonjoola ensonga eno nti ensonga yagikutte bubi ensonga yaki soka gwe tujja nogamba ensonga yaki eya ssente y'obukadde 5 nti yagikutte bubi ng'oli 5 yabijjawa weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo property management n'abasaveya abakugu abatakufere twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe tukubire ku noti 783 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. oyagala motoka ekujja ku kisaawe ng'ovudde bunaayira oba oyagala ekutwala ng'oli ku bwangu bwa kukwata flight yo aba Pangolin Tours and Travel Company be banno ddala abasobola okukulamuza ebifo eby'obulambuzi tourism sites munda mu ggwanga Uganda saako ne mu mawanga ga East Africa amalala balina emmotoka eza self drive wamu n'ezo nga bakwerako badriver abakugu ate abatendeka obulungi okukutwala ku ngendo empanvu oba family tour olina omuntu ogweyagala okuddusa mu ddwaliro mu bwangu oba weetaaga bakutaasa ng'emmotoka ekufuddeko ku kkubo aba Pangolin Tours and Travel weebali okukuyamba naawe oyagala reservation ya hotel ng'ova bunaayira beekwate bakubire ku noti 759 293 noti 19 oba noti 778 293 noti 19 obulamu bukwanguyire. butereevu nnyo abali ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya tubaaniriza nate amakya olw'eggulo akawungeeza ak'olwaleero era n'embeebaza gyonna gye mutuusaako engalo n'okugobererawo omukutu guno ogwa Uganda ey'enkya. Nze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala abali mu mawanga agatali gamu abali mu Australia abali German abali e UK abali mu USA abali e Canada muganda wange Lucius Matov Jr. oli Canada where you follow these programs bulungi nnyo webale kubeera ng'ogoberera waliwo omuganda wange ali e German Kigwe Livingstone yes oli nnyo mu bya nutrition
ku mukutu gwa LKC Media nkwebaliza ddala okugoberera omukutu guno n'otuwa feedback. Content wo namugobedde ndaba nga alimu ensonga nenjaga Bannayuganda bagobere. Reason being you advising people okubiriza abantu okwesa emmere okwejjanjaba nga bakozesa emmere eyaffe ennansi ng'embeera tenasajjuka kugenda kukozesa ate eddagala ery'abazungu. So you're advising them to be healthy and promoting good health using nutrition or our local foods. So Bannayuganda muso subscribing ku mukutu ogwo kyotamanyi so tappinga ku magezi g'omukulu oyo babya byasomesa. So mbagaliza okubeera nga mulaba bulungi olwaleero ntudde ne mukadde waffe Haj Ashraf Simwogerere. Haj ono muwandiisi wa mizannyo, muwandiisi ate era nga muzannyi wa mizannyo nakinku, goyinza okuyita ndowooza legendary veteran actor, dramatist, playwright, yes, both theatre ate era ne gino emizannyo emirala gyonna. He is an artist, accomplished artist. Era sheyo olwaleero oba olina okuwuliriza tojjawulira nga mulimu humor mulimu ironies naki. Tutera okumenta ku mikutu gino okuba torch mu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Kyonzoga he is a senior citizen alina moral authority naye okutuwa endowooza ze ku byalaba ate era ngeri gyali mukadde waffe nti alabyeko ebisukka kufa abavubuka byetutanaba na kulaba yakwesa nga asusse ne mu gavumenti emu jazze oba 2-3 zazaagoberera. So kiru nnyo tappinga mu birowoozo by'okutegeera ebigenda maaso kye bitegeeza ne mu maaso gye tulagoberya ekitangaala oba alaba nzikiza. Tujja kutandikira ndowooza ku ebigenda mu maaso mu lukiiko lw'eggwanga olukulu obulyake obufembekedde eyo okwesa obi woofiisi okwesa obi ensimbi y'omuwi w'omusolo ebiteesebwa ye nga bwabirabye ebyo ebyesimba Bannayuganda oba eggwanga kwe lirina okutambulira oba abantu bali ku byabwe generally notuwa endowooza ze ku ggwanga nga bwe litambula ensangi zino. So we tugenda okubeera naye nsaamu twegatteko mukadde wange twenze nnyo tuwa kadde olwaleero. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kulika ekisiibo naye kati nkimanyi era okyasiba oli mu sitati. Musitati. Anti abaga anti okulisa mbadde sirwana nakyo. Naye ate ng'oluganda olutuufu okulisa kyekituufu. Okay. Kubanga for example ngenda kukyaza wano Ssaabasajja nankyayira bwagenda oli akugamba nti kuliko omutanda. Mu Buganda ekigambo kulisa tekitegeeza nti oba olwana nakyo. Yes. N'emisomo bw'ogimaliriza bakugamba kulika ki? Yes. Kubanga ate ng'obadde tolwana najjo. Yes. N'ekisiibo kino challenge nnene. Kubanga bagisooka ne batugamba nti shitaani zonna shitaani nsibe. Yes. Naye shitaani nga nsibe teriibwe kubuzaabuza onootandika ddi okugamba nti shitaani yankemye ate oba nsibe nga toga nange nazze n'endya nazze n'ennyenda mu kisiibo nga shitaani nsibe. So the challenges kale nakyo nze bw'oli bw'aŋŋamba nti kuliko ekisiibo mpulira nakoze emirimu gyonna nagikoze aba takoze ensobi lwakuba tewampise ku Yidi simanyi. So waliwo nesekakasozi yakigula ate nze nakulira Bombo mbwa Nobbi eyo geeti eyo banzigule ku Yidi bwe mpitaani ndekaani nzijja sewo gye batampise Haji. Abakuno bakimanyi abakuno bakimanyi ewa Haji waba waki waba waggule akaliwo bwojja. Yes. Ekyo kyonkimanyi kyemmanyi wano Haji ati wojja emmere tesigala ku sowaani. Yes. So tetuyita wowuliranga nti ewa Haji kikulu kakakasa nti weni kuba nange oluusi babampise nengenda wala naye kasita mbeerawo wano ng'okola ki lwakuba ate era mbadde ne maama wange wano ndi naye infact nga mulwadde so Yidi neetanyumira bulungi naye nga
alhamdulillah newe bali kujja soko namuzize kuba tulaba ku mukutu ogwa Uganda enchata bananga abatulaba kambala musene ekiramuso kyaffe kisinga obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Ate bali kuwagira mikutu gino inshallah. Mashallah. Nebaza Katonda nti akyakuwadde obulamu. Alhamdulillah. Kikulu nnyo nkyebaza Katonda abantu benzenda abenzengoberera sijja kikweka nti abalina ensa balina amagezi kuba ebirowoozo bingi bye tulaba. I appreciate nsima Katonda nti akyakuwadde obulamu atusubye nti ne maama anaamwongera obulamu kuba yasiima. Tutandike endowooza ku ebigenda mu maaso mu ggwanga ebitukwatako gwe nga senior citizen. Ensonga tutandike endowooza mu lukiiko lw'eggwanga olukulu nnyo olw'ensonga nti lwe lubaga amateeka kwe tulina okutambulira, lwe lulina okuyisa embalirira y'eggwanga ate lwe lulina n'okukola oversight sente ezikozesebwa ebitongole ebirala byonna. So olukiiko lukulu nnyo nga tugeraageranyiza n'enkiiko ezibaddewo olaba luneeno waliwo bannayuganda bagamba nti ne disgrace twafuna olukiiko ndowooza lwetutalabangako luli transactional ebiteesebwa si byebyo bannayuganda bye basuubira. Olukiiko olw'omulundi ogw'e11 ajo olulabye otya sofa ng'esigadde kumpi mwaka gumu na kitundu ekisanja kyabwe kiggweko. Omanyi bannabbi b'abafuzi basoma history baagala nnyo ne political science. Baagala nnyo akola political science nga wasoma ki history ebyafaayo. Ate ebyafaayo bye biyamba oyo oba ali mu nsonga eyo okukola ki okugenda maaso. Mungu asaasidde nti okuva mu 71 nali mupiwa omwaka ogwo balawe ne bajjako Amin nga ndaba era ntegeera kuba nali mbeera bomba ate nga nanya barakisi nendaba ekyakola ki ekyagenda mu maaso ekyaliwo. Obote one saamanya nnyo wadde ate era kinyamba nti mu 71 by 79 nali mu S2 olwo mba ntegedde ebyaliwo muki mu Obote 1 kati netujja ku Amini netujja ku Amini agenze ne baleeta Lule waliwo National Consultative Council ye yaliwo nayo nevaawo muwanga Lule bwagenda ne binaayisa ate netujja ne Military Commission nayo nebeerawo ate netufuna gundi awo binaayisa agenze manya ne Military Commission agenda Obote n'akomawo olukiiko Obote 2 olukiiko olwo nalo nendukola ki nalo nendulaba kati buzivaako nezino ezibaddewo ku mulembe gwani nga Obote Museveni azze nkiiko zonna nzikoze ekinzirabye naye ebyo nga kyombuuziza ekyokuddamu ŋŋambe nti ate kati bano balidde ssente bano bakozi baki nze nva ku mutwe ekireese kino kiki ekireese kino kiviiridde ddala kuki ku mutwe bwegamba nti Kwamini ye yakozesanga nnyo decrees ng'agamba kino nkisazeewo kibeere bwe kiti waliwo akantu ekintu kyebatera okwogerako nti Amini yagenda mu Scandinavian countries ne bw'atuukayo ng'ente zisebo bagikama nevaamu lita 5 olunaku ente emu nti nazaagala n'agamba njagala ku nte naye ne bali baazimuwa kumulemesa kuba bamuwa ente omutwalo gumu aguleete kakati ng'ente omutwalo gumu oguleete Uganda ogiteeka ku mmeeri tolowooza nti olw'okuba eri mu transit olina ogikama erina okulya ng'okutuuka ku nente ez'omutwalo gumu zaali zitwala bajeti ya Uganda ya myaka egi 3 ye kyava ababuuza atamanyi na microchi economics nti ente ezo bwe nziteeka mu nnyonyi tezituuka Uganda ne baseka nga bamanyi tekisoboka nga bamuwa ekintu nga bamanyi ne volume obunene bwakyo era ne bamugamba nti aba Ideal Milk abe Kenya nga balina ente mugamba nti ente zino zifaanako n'eziki lwaki togula Kenya nga wabiseera ebyo tebakwatagana na Kenyatta n'agamba nedda njagala zino kale ziizo
kakati nakomawo n'ente zaalinga 5 mu nnyonyi nezituukako tezaafa tezaakola ki Amini n'agula Boeing seeze 2 n'abagamba mugyeemu entebe musombe ente ente zange nazireseeyo bazimpa okiwulira ente ezo n'azisomba mu mwezi gumu nze nali ndi Namulonge nakyesasa infact nakyesasa faamu eyo kati bazitwala ng'etali ya gavumenti ne bateekamu ente lwalinga 6 nazisomba nezituuka nagagirako era kyenjujukira eyali manager atugabira amata ye bishop yakavaako we Namirembe bishop Luwalira yes Kityo Luwalira yes yali ali mu faamu eyo nga abulira Namulonge nga gwenjujukira nga yatuwa amata ago tulatoze nali mu P7 awo omukulu yalaba eno ku mulirwano tetukwatagana bampadde ente ate ze zimu n'eri kangula ennyonyi kakati bw'olaba ebyo byonna ojja n'ogamba nti naagula ennyonyi 2 era olwamala okusoma ente nibazaamu ente koza Uganda Airlines nibazaamu ente that was ki nga tukolera mu ddiku bingi ebyaliwo ebirungi n'ebibi in fact era naagulira cooperative UCT yegundi naagula bifa ebimotoka babitanga bifaako ebikumi ebi nebisombanga ente ezo batwala mbala naye era ebizibu ebyaliwo ate alina abamulwanyisa okukakana ente ezo nga zikoze eki naye nga akulaga okwagala wiirwa girina tebiyise mu palamenti tebikoze eki kati mbadde nkulaga ki naye nebisaasaanira eggwanga okitegeera kakati nitujja paka mu palamenti zino zetukola ki nzijukira National Consultative gundi eyo National Consultative Council ate waliwo awo yakola constitution baali bagiyitaani Constituent Assembly mpozi wapaka bulo siye yali sipiika waayo nzijukira awo naye nga ndaba kababere bano speakers babutagira abantu bw'olaba gundi gye baalina morals ze baalina ng'olabira ddala palamenti ekunyumira mulembe gupu Kisambo oyo muge bamujjukira nnyo yali mu palamenti naye nga palamenti enyuma nze nagira nali by then nali nsoma Kampala High naye nga batugamba mugendako mu gallery naye nga ngenda mu gallery nentulula nendaba you enjoy ngeri gye bakubaganyamu ebirowoozo ng'ate batono buli omu alina time ekola ki ng'omuwendo si gwe guno ogusukidde babaka 529 nga buli omu alina time ekola ki mumala okwogera infact eyo ndinaku ezo ne gundi oyo yakyogerako tafire kale ekintwala mu palamenti ki njogerera namalayo nti ebintu byange so palamenti egenda ekyuka kati ate mu kukyuka tebogera bingi ekintu kyo kigenda kideterioratinga mu deteriorating okuva kweri yasooka kati nga tumaze okulonda tugenze mu 96 waliwo NRC awo kati 86 giveeko eri NRC kati nga tutandise bino demokrasi ono yasooka owokubeeraini ate n'ebibiina ne bijja kakati palamenti negenda yakola ki neyononeka kati ekizibu ekireese bino byonna nti n'omukulu naye n'akola ki n'alemerako nikati bwetutuuse ebinobonpuusa simanyi ebyenguzi biki nze njagala bibeerewo Haji oyagala eddala bino ebyenguzi bino biriwo abantu okutwala wandibadde ombuuza lwaki oyagala bibeewo njagala abantu banyiige njagala abantu banyiige bwe tutanyiige tujja kubeera bwe tutiki Sowaji oyagala byeyongere sente bazibbe bakozese bubi abantu gwe twabaki abatanyiigako ensi nebeeraawo ne bukeera enkya ti amafuta gali muki gali mu kakaaga nga wano Zambia ne Sudan akawunga keyongerako ennusu egi naife twabaki
abatanyiga nali ndabye ku bannayuganda nga banyiza President Museveni we yagendera mu nsiko yasanga abaganda nga banyiivu bweguli kabaka waabwe bamugjeewo era yawalizibwa ogenda okumuleeta n'amuleeta mu lubiri ng'olutalo lukoze eki luganye naye kati nze nkubuulira abaganda tebananyiiga n'amawanga ki naye batandise Haji ekyo nno kikulu oza lwaki kitwalidde bannayuganda ebbanga ku ebintu bibaddewo bingi ensonga zibaddewo empitirivu sijja kulimba ebyenjigiriza sijja kwekweka si birungi ebyobulamu si birungi embeera z'abantu standard of living kati bwogenda ogeraageranya kimu ku kimu nga tugeraganya like health ate ebaddewo mwaka gumu n'ogigeraageranya ku Amini wadde Amini tebulungamu buli mu binyonyo naye osobola okugeraganya health yalwe n'eyalono Nyimba olimba Erwa Maro yayimba nti kuba emulaga eddagala lyaliyo twalyako bye twalya nga akutendera ebirungi ebyaliwo okiraba nti Amini yajja ne yakaringa on ne Obote one wadde waliwo ebizibu ebyaliwo naye buli kimu nga kitambula bwogenda obiti wadde nali muto naye nga buli kimu kikola ki ekitambula kati tuzze gino emyaka naddala gino emyaka ameka 38 ate kati bwengiteekako kubanga President Museveni yagenda mu nsiko n'amalayo emyaka egi 5 yasanga bannayuganda banyize nenaddala wano muki mu Buganda nga banyize yasinziira najja nakola ki kati this time babadde nga batunula buli ekijja nekiyitawo buli ekijja nekiyitawo owulira kati abasuubuzi nabo olaba banyize kanfiirwe kale unless nga tunyize netutuukaawo kubanga nze ng'omuntu nze njagala nkyukakyuka ennungi naye saagala nkyukakyuka ya mmundu eyo yakola ki yavaawo kati bino bonna ababba kababba abantu banyinge abantu batukogamba tugende tuyingire parliament tukube Haji mu ati obwandikomuze how did you describe the situation whereby bannayuganda ebintu nebyeyonge nosanga babigula olina kugamba nti oba gatuuka ku mutwalo tujja kuganywa na biki artistically how did you describe that situation ng'abantu embeera mbi bwoba wanika omuzannyo obeera ne characters bbiri ez'enjawulo emu nga protagonist endala antagonist kati abalabi ateekwa okubeera nga ki ng'alaba bw'aba alaba ajjamu n'agamba nti kati mpagira oyo era omuzannyo omulungi ennyo gubeera ne tension ne gubeera ne suspense ne gubeera ne ironical situations aba climax climax ejja luvannyuma naye ebisiika nga bono gamba nyanya butungulu ingredients ezo tension irony naki suspense era kati kankubuuza kino eriyo omuzannyo naawe oteekwa kuba oguma gulina ebintu ebyo byonna era gulabiddwa gwe gusinza okulabibwa almost mu nsi yonna ajja kwesanga nga guweza gundi 80% abagulabi muzannyo ki gulina ebintu ebyo byonna ate nga mayimu tebasubudde temuli bigambo guli mu nsi yonna si mu Uganda yokka mayimu temuli bigambo ngende nga nkumenyeramu bulina characters 25 bukulemye enkuku kuwe oba okugezaako esente zikulemye gwe mupiira musente zikuya tetangambye kutandika ati kutendeo sente gukulemye omupiira efirimbi oluvuga tension etandikirawo ani atebi suspense nayo weeri ironical parallel oli omulowooza agenda kuweereza ono n'aguweereza eri gwe mupiira gwonyuma gulina byonna kakati nze bwe ntunuulira ebintu byaffe bya politics wa Uganda bwatambula njagala climax yange yeruwa gye ngoberera ng'olyo ow'omupiira bw'ayagala nti
tuwangule climax yanyagala President Museveni aveeko. Okay. Climax kati gye tulimu kati ntuli antagonist kati parliament efuusa antagonist eri abantu antagonist eri abantu olaba playfield ogamba njagala waliwo lwotuuka n'ogamba singa oyo yamukuba n'amutta singa oyo yamukoze bw'ati olaba ekolo wetubeera tulaba singa naamu era nze bwe mpulira oli ng'ali ku sipiika akola ki alumbye ngamba kati bwe nawulidde ng'ate antagonist nga bwolaba bano abayaga bwe balwanagana kati abwe palamenti yaffe efuuse y'abayaga kati bwe batandika nga bwenalabya yabadde Sekikubo ng'ali naani ate byonna bwe boogerako byaki bya bubbi nze I feel good nga katugende bwe tutya abantu bajja kunyiiga olumu bayingire ki so bino bigenda mu maaso okwesa obyensimbi y'omusolo bituwa opportunity bannayuganda kweyongera kunyiiga kuba bakanyi batukoze bingi nnyo naye tebanyiiga naye kati bw'olaba abantu batandise okulumba buli ki buli abbye kati kumulumba buli wamu bujja kukyenkya abantu bayingire palamenti ye so kiraba ekiseera kijja mu maaso nga era kasi kyaddawo kunakuwala babbye bweziti ajo omuntu ajja kugaa tubadde ne opportunities mpitivu nnyo for instance ekyalo 2011 fuel prices ne prices of communities bwe zaali waggulu Kizza Besigye baleke bali introducing walk to work ebintu byali bubi nnyo buli luvannyuma lw'akalulu ebintu bibeera sawa nnyo ebbeeyi y'ebintu ne bibeera waggulu sukali twatuukako mugula ku mutwalo buli kimu nga ensimbi enaabuuse to the extent nga okukwata omutwalo tegukyagasa naki olowooza essuubi lyo teriri falling on a dead rock bibaddewo bingi omanyi emabegako yonna abaalaba olutalo babadde bakyali bangi abalinga nze babadde bakyali bangi tebayagala kudda mu lutalo kati naye tugenda tukendeera kati omwana akubuuza n'okubuuza nze muwala wange yambuzaako olumu asoma mawulire ako yambuzaako olumu naye luto lwali lutya lwali lwa lunaku lumu ate lwaki lwakugenda bajja bakuba egondi nga takikola ki takitegeera era abantu abamu mumanyi n'okutwenenya namugamba nti sajja bakulu mwe mutulemesezza mu bino biki naye twalabako ne kati mwe bangi mwe bangi mwe mwejagala munyiige kuba abavubuka bayitirivu abavubuka bangi twalaba nnyo tosobola kuddamu kuŋŋamba nti ki mundu neki kati ate mmwe ffe waffe kwali kufa kati ate mmwe muleese enkuba ey'emmundu endala muvuma bantu bangi agi tebakkiriziganya nakuvuma nti kiweebuula kikola ki naye ng'okufa n'okuvuma kyekisinga luli wakeera nkyanga chairman wa UPC bamusi nokeera gundi bamusi kati bwe batanga chairman wa UPC ekiro emisana ne bayiwa UNLA amagye ga gavumenti ku kyalo abantu nga 10 eggulo ekiro basa 2 10 ne bafa ngobo buwanga obuli mu luwero obulonzo bwali bwaki bwali wa convention egondi nti so kisingako abantu ne bavuma okusinga okuttingana nzira okuvuma sikwagala era nga bwe nali siyagala kukola ki kutta naye kyekiriwo ekyokulwanyisa kati ekitatta abantu ekitatwala bulamu President Museveni akimanyi nti ebigambo tebijjaako ki gavumenti akimanyi nti biruma okuvuma kuluma era yakugaana ki yakugaana famire ye tebagivuma naye ng'ate akimamu yali nti bune bwe banvuma okunvuma kunanzita oba kunanzijjako so bino ebirimu omwana wange nkubuulire ebiri mu palamenti nze njagala abantu banyige
baganya okunyiiga. Oyagala byeyongere tulabeyo okwegabira ssente okulala kwonna. Tujja kutuuka ekiseera abantu bagambe no kino tekisoboka. Era olaba kati ennaku zino abbye bwe bamukwata. Yes. Okitegeera bakuswaza paka. Gwe n'ogamba bugambi bannange. Kanzikole ki? Kanzikakkane. Haji waloweta abantu abali respected ng'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga okutuusa essaawa eno nga yaweebuusa ekitiibwa kye over the social media buli waayita n'abaana babadde badduka emisinde egya Kabaka birthday run nga bamuyimba okola kutya. Omusajja goyinza oga nti abadde respected buli waayita ali articulate, musajja ategeera ebintu elite oba omuntu musajja omuyivu okutuuka ku ssa lino nga aweebuusa aweddewo. Oba waliwo neyaŋŋamba ennaku ezo naye olina olubege. Nze siira lubege lwenga kwani kuwa ekitiibwa kubanga nga bw'ogambe naye obadde oba omurespecting. Kati si kyamuwa kitiibwa sijja kulimba kubanga atandise kulimu n'okwekaza kati ate kasita otandika okwekaza mu bantu abakunga bakuwa ekitiibwa nga bakula baweekaza kubanga waliwo abantu abarespecting nga bw'olaba oli judge Kanyayihamba na commentingako negatively ne baleeta Miriam Matembe respected na commentingako negatively n'abalala ababitiibwa bo kati ku baana bwe baba ab'amaanyi bakomentinzeko batyo. What do you expect okuva mu baana abato? Ate kati tuve ku biro olaba kati ne bwe tuba tuwandiika emizannyo owandiika omanyi nti bwewandiikira bakusinga n'okutegeera. Bakusinga ye politics wano. President Museveni yali akajanga akola egyo emigundi egyo emisomo egyo ebyamucakanyucaka ebyo. Ironically abantu bangi nnyo ababikola ki ababiga ate ne babiyigiriza n'abaana baabwe. Kati people are aware. Ekitera kunuma mu kimu mwe bannamawulire. Mu bannamawulire temugenda nnyo kati olaba bozze bwombuuza ne tuva emabega. Mwe mugenda nnyo ku kiki ku kiriwo kati. Temutuwaamuko kuki bwegyo ebivudde ne mutuuka awaki awapya. Kati ate ekyo nakyo nekinyambako kimu nze ayagala enkyukakyuka nti kireesa abavubuka okunyiiga ennyo. Buli sekita baginyiigira kati omuvubuka kati bw'aba ayogera tokyamugamba nti ku mulembe gwa Amin abantu baafa. Akubuuza bye yakola health yali etya nti eddagala lyaliwo okusoma kwali kutya ffe nga tugenda otwala n'akatikiti kuki ak'emmwanyi ku oli Lukole primary school ne bakkiriza n'osoma. Okitegeera nga kizibu nnyo okugoba omwana owulira ebintu bingi nnyo bw'ova agriculture byonna bitambula bulungi. Education buli kimu bulungi. Gambindi kati baga teyasoma naye ba professors abasinga Makerere kati abaliyo bagira ki ku bulembe gwa in fact bwe yagoba abayindi n'aleeta bano abaki abaalimwa abaddugavu bewa professors abasinga embewa Makerere. Kati n'ogenda kati n'otuna okutta nti ate kati abantu nga buli we baabulawo. Nze taata wange yali makanika nga gundi yali agriculture engineer naye nga ne mmotoka zino azikanika naye olumu tuba tuli awaka emmotoka nejjange gundi ekutuse ekizozi n'ekyamwaka nga Toyota nga zinyo zali mu VHS namba eyaliwo ku mmotoka eyo n'ekyamwaka taata agikola ekizozi. Bw'agenda okwebaka bwati wansi yetegeza ekizozi eno ku buutu niwabaawo ekyamutonyera n'agira bwati ng'alabanga oyiro naye n'ayagala afune jeeke agenda okugula emabega n'agamba oli ajja amugula emabega nga mulimu omuntu ng'agenda kufa. Kati ye olw'okutya ennyo
odda wabbali naye omusajja oyo asima yalise erinnya saagala kulyogera kubanga anti gyali erugazi eyo ne bajja najja omusajja nga twagenda kufa bamusibye yinayina buki in fact bamusuula magijaawo nga wali akatala awo kubanga taata yayanguya n'amukolako emmotoka n'agyokyekizoosa agende kitegeera naye yalwala n'okulwala taata gatwoza ati abantu bamutadde muki ati kati ogenda okulaba bakuba abantu babatadde musimanyimuzi drone nga enjawulo tewali kati enjawulo eriwo kyate kati babba nnyo mu paalamenti ekisaayi obululi ebyo byonna byonna byaleetera abantu okunyiiga ne batamwani amiini kati kyekiriwo pulezidenti Museveni abantu banyiivu ekyettaka byonna ebyo beebo kubanga ettaka tebalitutte baliri wano kabanyiige bajja kutuuka bagambe kangende sijja kufa bwavu kanyingirewa palamenti nkuba abazibba. Mutabani wa Kyagulanyi abamu bagamba bamunenya nti yakutte bubi ensonga eno eyaki ey'okufubutula Mathias Mpuuga amujja mu bwa kamishona amugobye okumumyuka mu Buganda nga vice president nti bandibadde batuula wamu ne bateeseganya ne balaba engeri gye bagonjoola ensonga eno nti ensonga yagikutte bubi. Ensonga yaki soka gwe tujja n'ogamba ensonga eyaki eya ssente y'obukadde 5 nti yagikutte bubi. Ng'oli 5 yabijjawa yabijja gitwawo kyekikulu ensonga ogikwata obubi waliwo okukwata obubi n'okwata obulungi ddala olina amakaago n'osanga nga omusajja afuluma ne ssente azitwala okuzijja nga tule tuteese kandi tule tuteese obadde ozitutte bubi tese kale otwale kabiri nedda tutandike wali tule tuteese sente obadde ozitutte bubi gwe sitemanyina kumanyinya enyiiga yaba ne comments z'abantu abanene nze singa okwagala comments kubanga singa abaana bokka be babadde bakola ki ekirala ekyo kyabadde kitutte Kyagulanyi singa yasirise n'abeerawo ne ekinadda mu kubalaata mu kwebuzaabuza ekyabadde agenze so yakoze move eyabadde egwanidde singa kubanga n'omwanyo Besigye nnyo omulumirwako ki namuwa akalulu ate mbadde mwaga nze kugambye nti buli wendaba ettaala yaki buli woolaba aleeta enkyukakyuka wentunuza buli wendaba awali enkyukakyuka wentunuza sooka nendeka ebirala byonna kubanga oli ajja n'agamba nti naye tukimanyi ne Kyagulanyi alya oli najja n'akiŋŋamba kati oli bwajja n'akiŋŋamba naye majority yo tekikola ki abantu bange abanyiiga bo ekyo tebakitunuulidde bo batunuulidde enkyukakyuka bwali tugira n'agira nga bafubutuka basooka kuba ye olula basooka kuba ye so nze ensonga ya bulitula ensonga ya Besigye nendaba engeri kibiina gibamugamba nti kati okola na kirala ekintu kyeyalimu mu kutandika mpulira ddala nga ki kati ate nze neeri navuddeyo ku kyokugamba nti ensonga bagikutte bubi nze ensonga gye ndaba ne NUP ebadde egenda ekibiina kyonna so kyawonye kibadde kigenda ekibiina kyawonye kyawonye engeri gundi ensonga zino gye zibadde zijja balese kubanga nsooka neneebuuza nti omuntu ali ku opposition ne bamuwa akasiimu ka miliyoni 5 pulezidenti nga tamanyi kisoboka miliyoni 5 Parliament sente empitirivu nozikwata sipiika n'akakiiko nga bwe kabadde ne bawa opposition abadde ku opposition
avuganya abalabisa babadde bamwebazaaki ng'amazima ddala gundi ani Lukwago meya wa Kampala yawoza omusango n'agusinga abanjiza sente z'emyaka emeka paka lwe yatandise kenyini kubowa bintu ate bya kanso yennyini naye ono abadde mu palamenti milioni 5 nga bamusiima ki osaba kubavuganya bulungi kale katugambe ekyo ntikuvuganya bulungi naye ekibadde kiddako baba kusirika kati ni kukyagulanyi kiri kyobuziza kyekikutte bubi aba kukikwata bulungi ekibadde katono nnyo kabadde kagenda kufuma bagambe nti olaba baka ekibalemeseza kugabana bubi gundi tebamwamirira 5 nekiva mu lugambo kubanga kwata mpola nekiva mu lugambo gwe wandirowoozezzaaki so talinaawe yakutte bubi kyekyo kyabadde alina okukola ebiro oba alya oba akola ki naye ekyo kyabadde alina okukola kufuutukira ani akoze ensobi eri abagambo ensimbi zino ziri mu mateeka nti palamenti eweebwa olukusa okwegerekera ebintu bwebiti ebyo byonna yandibadde atugamba sigeyugira kino weekiri n'atakwata kasente mpola ate ekirala n'asooka nakkiriza n'asooka nakkiriza kakati buli kibamuteekako omusajja kamuyite musajja wattu buli kibamuteekako kijja kukola ki buli kyakola kyonna kati alinga eyeekaza bwomutunulira bwoti ng'ali ku tv akubaga ateesa naye yeekaza njukira waliwo awe mabega yali tamala emirundi eyo ne gundi ne Ssemujjunganda yaganga be bakyogeranga kyekisaa kijja kutuuka abantu nga bebakulaba kabbira amazima kituuse so wano woyagalira ddala oli kaseera konyumirwa wenjagala kabbira oyagala violence Sajj wano woyagala si violence ate ngamba nti enaku zino abaana bamuyita violence yes nti kakati omubbi bamugirire ddala bamuyeeye bamuyimba bwemuba ku mukolo ngaawo nga mpuuga zzeekaawo oba yenna omala yenna nti kati batandika okutya okitegeera batandika okutya kubanga sirowooza kati ali mu palamenti nga wali waki wa NUP opposition bw'ali yakola ki naddala wa opposition omulala ayinza okulya naye wa NUP kati kyandiba ekizibu kati kandi enziruke okiraba naye ng'abantu kabanyiige mpuuga political kali yegenze eweddewo tenaggwawo tenaggwawo naye kisinze handling y'ekintu kino kubanga ekisooka ky'obamanya kimu bombi ababiri mpuuga nani nekyagulanyi ananigerekitinga munne yajja kuba victor anaasalawo okubeera nga n'atamuwa makulu n'atamuwa makulu kati Kyagulanyi n'amala asirika olinga yayogera ennyo nabulabe bwe basoma ebajeti y'opposition waliwo yamubuuziza ekibuuzo ekyo kyogera ati ate ndutekemu ebyo nga kibi kinyuma nga waliwo okukayana that's politics naye kasita kuvaawo gwe walaba omulenzi ono omuyimbi ani Gravity Gravity yali agize ebyaddwaliro biki akyali sisobola essuubira nti ne concert kati asobola okukola n'afuna abantu bamunigerekitinga kyembadde ngira nti singa mukadde wange oba mugundi wange muganda wange Mpuuga yakisobose n'akola ki n'aretreatinga n'agira mpola ekintu n'akijja ku bbali naye kati buli lwayogera n'abaana abato ne batandika kikola bubi baana ensangi zino ku mikutu ekyebitaano bakiyita Mpuuga nalabyagula capati nagamba simanyi mpaayo za 5 mpaayo za 10 n'Empuuga nekimpisa bubi kugamba omuntu gwobadde okola ki gwe ekitiibwa oseka naye tugira kubanga ekinumye kimu kati kankuweyo kino mpaayo za 10
President Museveni alina ekintu kimu naye asucceedinze mukyo. Buli muntu gwe bawaana nti oyo presidential material amenya. So naye waayagala ke kale akaseera ke bawaana Mpuuga. Yes. Presidential material. Yes. Musajja muyivu, ali eloquent, ali bold, ali brave. Ate Muganda. Yes. Abadde alina okumumenya. Mu magezi nga tomunenya namunenya. Kyalina okukola. Bangi benyuza okuwa emabega. Bazi wano President Museveni amanyi lwakuba kati yakyuka n'afubeera omukatolisi. Naye oba ngiyite ki the inner gundi ya kikomunisiti. Omukomunisiti bw'abeera mu gavumenti nga ye president ye yekka gw'omanya gwe kankuweeyo kino. Okimanyi nti America omanyi presidenti, vice president ne bagavana b'ebitundu. Yes. Naye mu Russia ne vice president omumanyi. Mu Libya ng'okoma ku Gaddafi. N'ewa Nyerere walinga okoma ku Nyerere okusooka. Okiraba. Kenya. Yes. Omanyi president, n'omanya vice president, n'omanya na opposition. Yes. That's it. So ne Museveni bwe yali. Museveni yajja wano mu 86 ng'ekifo ekisinga okuba buli omu kyatya kyali kya chief of staff. Yali afudde bamuyitanga Brigadier David Ojoko nga kifo ky'amaanyi. Naye bwe yajja n'agenda leeta Nanyumba teryamumanyi. Yali Brigadier Nanyumba, by then yali Brigadier, n'amuwa chief of staff. Nga tayina mu magye tayinayo ka controlling n'akamu. Okujjako nti yali eyingira dda amagye nga mwali. Ne tujja n'abeera ne vice president yali Kiseka. Dr. Kiseka. Nga Kiseka w'amaanyi. N'asooka n'amujja kuba vice president. N'amuwa prime minister. Owa vice president n'abuteekamu Kaziru. Dr. Kaziru. Specioza. Mwola muto akyagenda ne mwanjanwa ekyo n'akijjungulula ekya vice. Kakati Kiseka n'azimba ekifo kya prime minister nekifuuka very strong. Yakeera nki aba yamugobera ya South Africa gye yamugobera n'ateekako Adiebo. Adiebo yali wa College of Commerce oba simanyi y'engulu eyo. Ate mbu nga musajja bamusanga alina ku gundi ye mbwe yamala ne bamugamba nti ki Ochanti gwesa. Prime Minister. Saba Minister nti ye. Ngwesa nti n'abeera awo ne batandika n'akumuwaana mbu babeera mu kisaawe tugoba nga kye kinene nnyo. Olw'omukulu olugendo alutandise olw'okwonoona ebifo. Si kubyono naye kubimalamu ki? Kubimalamu maanyi. Ng'ensa tekyaliwo. Kati osanga minisita nga kiira ku luumu ne muyisinganya bwe muti ekitaaliwo luli. Najjawo Dr. Ruhakana Rugunda naleeta ani? Nabbanja. Nga weyiti ki? Yes. Olaba mutufu kikoze eki? Kyekyo wadde abantu bagamba nti kati kiringa kati gundi we bajja Empuuga nojjawo Mpuuga leeta eri mutwe. Toseka Haji wali yagadde Kyagulanyi interim president. Kanti vice president owa Buganda ntumbadde mugamba abasajja balina kuba abayivu bamusiba bataayi. Teekawo eri mutwe ekyo naye nga kikyagala waffe nnyo ekyo. Naye ng'ekyo gundi akikola, President Museveni akikola. N'akulagira ddala nti obadde tolina ky'olina tolina ky'oli. Amaanyi nnyo. Lwakana Lugundo ovaawo ne baleeta Nabbanja. Rebecca Kadaga ne bakulaga nti atoliye mukamaawo. So eyo yezannya ki? Yeyobufuzi. Era waliwo omusajja ono so ow'e Zimbabwe oyo. Yes. Waliwo eyabadde amubuuza
Mnangagwa gundi obuzibu bwa Uganda si President Museveni ne polisi eyo polisi agirese wagisize mu bana Uganda ejja kutambula ikifuna olita zake okitegeera. Mpuuga ne banne abali e Masaka bagamba nti Masaka yanjawulo nnyo kuki ku regions endala nti yo Masaka yanjawulo era ate twebuuze ekoze eki ku nkyukakyuka za Uganda esibaddewo okuva eri emabega nze ate Masaka njigeragana ne Luweero ate nja kugamba Luweero yanjawulo eno enkyukakyuka gye tulimu yanjawulo era Luweero yakola ki yagirika si ye Masaka bino byonna ebize nkubuulire kati okulaga nti Masaka kale abayogera omanyi waliwo okwogera n'okukola ki n'ebikolwa. Gwe njagala okubeeraale eya Mpuuga n'eya Bobi Wine e Masaka we tujja okulabira Masaka yanjawulo ekyo kyokka saagala kwelaboratinga nnyo naye awo ojja okulabira ki ekyo abantu obunyiivu bwabwe banoonya ki nkyukakyuka nze nkubuuli tebatukyanoonya buyivu basooka kwagala nkyukakyuka bali desperate for change. Kati gwe bwojja nojja nebbala kuba ebbala lyo lyayingidde dde waki wa mukulu Mpuuga bano abaana abato ebyo tebabimanyi ebya Masaka yanjawulo ate they are the majority. They are the majority. Masaka yamuvudde mu ngalo Mpuuga acha boosting agamba akyasobola okugizza akyasobola okugizza handling ye mu kaseera kano naye handling ye mu kaseera kano ye maturing okubeera nti ekintu kino kikola ki tekimuva mu ngalo. Okutunuulira ensonga endala ebadde ekyatambula mu ggwanga abantu bangi bakkiriza nti bino ebyabadde era ebikyagenda mu maaso biraga ndowooza tekirina realistic opposition. Kati bweba teriiwo lwaki eggwanga lisipendinga ssente bwe zityo ku opposition weeri era eririyo naye President Museveni ayagala kusigala mu buyinza. Bwasigala mu buyinza kubanga ebintu bibiri akyabirina mu ngalo nnyo Treasury n'amagye ebirala byonna byagenda naye Treasury n'amagye akyabikutte. Kati akozesa Treasury n'amagye to destroy the kati ate omuntu omusanga ali desperate mwavu mulwadde muki ne bakuwa ssente lwaki tokola ki tokyuke wadde omutima tegukyuse naye gwokola ki okyuka olwakali akasente. Bannabyabufuzi abasinga ensangi zino haji tebagendayo kukola bukozi nsimbi kyekituufu ekyo tokibeeramu nagondi ekyo kituufu basuubiza abantu tugenda kubakiikira bayirawo mu bino byonna bagamba simanyi nze kaadi yange nagigula wagula yaki abayinza bajja nezayo bazitunda butunzi kusooka weebuuze wagula yaki kadi bw'oba wagigula ekitegeeza wasuubula. Ebirooto ebibala mu bantu maanyi haji ne banyiiga bibamalamu amaanyi ne banyiiga kabaleke banyiige. Nze gambye nti Luweero wano omusajja yakwekanga omuyeekera mu nju wali ne barepinga omwana we ng'alaba ne batta omwana we. Ekyo kyetwagala okutuukako ekirabo gamba kyannaku teri akyagala naye wali kyannaku abantu bafa nnyo. Nze nafiirwa ku bantu nkimanyi naye nga beewaddeyo bakole ki bafiirwe naye nga batuuse ku ki bankyukakyukeze baali beetamiddwa.
waliwo abakkiriza nti abantu badde balina nnyo essuubi mu individuals oba mu bantu ab'enkyukakyuka bavaayo bagamba nti tuliwo tukiikirira nkyukakyuka at the end ebizzi bibeerawo biraga nti bandibwanga bagenda kukkusa mbuto zaabwe nga tuyinza otutuuka ku stage nga n'abantu akalulu amakulu balaba tebakyakakuba kyoba omanye kimu kati tekyabamalira budde nkuweeyo omu nsiraamu nange tajja kunyiigira Bashiri yali genuine Kawempe South bali genuine naye omusajja akuyise n'akuteeka omutumu gwa ssente mu maaso awo ate naawe oli muki mwavu waliwo wotuuka n'ogamba aliwo politician omu eyaŋŋamba nti DP bweba yakutwala bukulembeze giwa emyaka 4 yaŋŋamba 3 giwa emyaka 3 nze kuulaba wano n'emyaka 5 kati singa mu 8 nina emyaka 8 sigenda campaigninga nti kulira kandye bwe balituuka eri ne bagamba nti abo bwe babyonoona naye nga ninawo kasente naye sikugamba abo bwe babyonoona nga newensula tewali ki that's the embeera and the policy kanjiyite policy President Museveni gyakozesezza kansaasaanye naye nsigale muki mu buyinza ate kambanyigirize mbajjemu omusolo nsobole okwerekera okusigalawo naye kati ebyo bye bigenda okunyiiza majority era nze nebanya aba movement nga bakayana ffe tebatwadde ku ssente kati kyekiringa ono agamba oba seeka omusajja azze mu muzikiti atali musiraamu kyatao tayingira simuki simusiraamu kati onoogenda mu bbaala gyonoomubuulirira akuyambya zze bw'aba akuyambya zze mutandikira kaki awo oluddako mugani naye tojjanga otamidde ebyo tobyambala byokoze eki naye kati bwona omukambo alina kukyukirawo si kukyukira eri kati bwoba osobola kale genda eri omubuulirire eyo naye gyotajja kugamba nti ogende mu bbaala kyekisinza okuttattana ebyobufuzi mu ggwanga lyaffe Uganda President Museveni muntu omu yekka kasita yamanya nti abannayuganda bano baagala nnyo ssente bw'omuwa ssente ng'akola ki ng'akyuka kati ate n'azikola ki n'azita era yakimanyi ssente zirina okubeerawo ssente zirina okubeerawo musajja akusanze awo oli bubi ate akugera oli bubi ne bakusindika wamala mabeera n'atuuka awo haaki kati genda kwogera ku ki topiki n'agikuwa bw'amala ogikuwa n'akagamba kati naye tugenda kukyusaamu oyogere bwoti nze ndaba bannamuwulire ennaku zino ennaku zino munamuwulire nayogera oyo gwe nalinda baluli oyo gwe nalinda bawuli nga yeye nga byayogera olaba kitebikyakwatagana sinakukwatagana bikwatagana bulungi nnyo naye nga kunjogera ki ndala nga byayogera bikwatagana bulungi naye nomuganda ye luli waŋŋamba bwoti mugenda okumaliriza interview ng'ate gwe mu interviewing luli wagamba oti kati ate lwaki oyogera oti ngayogeza birimi bintu ennaku zino kukiraba bannamawulire temukyalina baavu nnyo nga luli omugezi kubanga mwe mukola mawulire simwagala nnyo nkyukakyuka enkyukakyuka mujagala naye mukola mawulire kati onoonya olinajjanaga ogenda kukola mawulire naye kati eriyo n'abagayingidde nti nga si ye calling yaabwe alaba nga ye kose kati ate kino bwe kyajja
kati ekiddako kimanyi ogenda kutandika okunkubira essimu nze gwokubira oyagala kunkolako interview gambe ompa mmeka bwe nkubuuza ompa mmeka kati anti ogenda kwogera ku kino nti batuwa bweziti kyekiddako sikikyaweza mwaka ekyo mu maaso gye tulaga Haji olaba kizikiza kitangaala kuba abakulu batandise dda n'okuteekateeka akalulu ka 2021 abantu abawera dda n'abasukka mu 5 bafiira obulamu bwabwe era mu ngeri gye sijja kugaa nti pulezidenti alina engeri erikkiriya gy'annyonnyola abantu nti kino kyekyabassa kuba abamu agamba nti stray bullets biki n'abantu abattibwa abaafa teba okubeera accountable omukulembeze w'eggwanga akyalemeddwa okukikola mu maaso nga tulaba bannayuganda batandise dda okweraliikirira mutabani we yamukutte n'amuteeka ku bwa CDF atandise okukola enkyukakyuka z'olaba mu magye mu maaso eriyo ekitangaala oba nzikiza anti kisinzira nzikiza kyeki n'ekitangaala kyeki kubanga ekisooka kimu President Museveni tayagala kumusoma nze gwolaba ndi student we baane n'owa kada ndi kada 19 ndi wa 92 nkola wa kada nengenda nagenda nasinga military training school nemusoma nemwagala nnyo era nava essingo emizanyo gye nawandiika awo nga mpandiika na ku decentralization n'ebyo ng'ayogera ku Museveni munyiigira nga ndaba essuubi ng'olaba omusajja ow'enjawulo okiraba naye nemulaba nti olaba nze ntuuka n'okuddaawo bwe musoma ku Sankara nensoma ku Sankara naye ne Sankara ono yali ajja kukyuka bamwanguyira bwanguzi naye naye yali ajja kukola ate nentunira Mandela neŋŋamba Mandela naye ekyamuhambulinga okimanyi komera emyaka 27 gyali mingi n'avaayo ng'aliki naye abakubeera luli emabega naye teyandibadde ki yandibadde mangu kati nentunulira bonna abakoze revolution zezo empanvu Nicaragua oyo gunjo yani Daniel Ortega yajja n'alwana ne bateekako n'omuntu omulala Abamerika nga baagala yalina mukyala nga mulema talemeddeeko bwe yagira ne bamuwa akalu tafuse Daniel Ortega gundi wa Castro Fidel Castro genda wano gundi wano okunana Somalia yani Afeweki Eritrea teri ya revolutionalist yakola ki avaako n'akalu akalu tekakyalina makulu akalu wano naye ate siwagira akavaamu kaveemu munyiige owulira tweyongera okunyiiga luliba nga abapozi baali bagamba nti ensi egula ki ensi egula mirambo nga temuli gugo kati egula bigambo kati egula bigambo abaana bakufu abaana bavuma nebeera ku social media okona ogenda mu comment section mwokka nogaa kiki kino nga bakuwadde kiki kino nga bakuwadde naye kiri kyombuziza nti maaso olaba nzikiza oba kitangaala ekyaddala byombi nze ninga abiraba okusinza ku regions ki zengendako ekitangaala enzikiza kwe kufa nti abantu kukyoba omanya bajja kwetaba mu kalulu n'ebintu ebyo waliwo abeetabamu olw'okufuna newabeera abeetabamu olw'enkyukakyuka naye kati majority yeetabamu lwaki lwabyanfuna buli omu ajja lwabyanfuna abeetabamu olwaki era kyekimu ku kiyinziza ewa Bobi Wine neŋŋaane Bobi Wine yajja mugagga yajja mugagga bw'aba ayongeddeko kale naye yafiirwa ki bingi na bingi bya sacrifices byonna bye bagamba atambudde agenze ebweru akoze ki naye kyoboza okumanya trips ezisinga ziri sponsored
si yakwata nti ekibiina kirina ssente nagira ki ekira kyomugalako Bobi Wine mukodo naye ekibiina kiwadde headquarters ebirala ebiriwo ne binasanga bitakola ki bitalina kati bwe ngeenagira bwe tuŋŋamba genda maaso so oli mabega wa Kyagulanyi tugende nze gambye wali ettaala kati bwe wali ettaala era nanyigidde nnyo abaagala okugjawo ekibiina ekyo nga nkiraba nti ekiri mu FDC kyekiri ki aba FDC mbanyigidde abamu bakwano bange abakibuzaabuziza kati ngenza okulaba neno kikoze kitandise kubanga gundi yajja n'akola statement naku ezo manyi Bobi you are under siege. Yes, era nakyo kimanyi natera okubuuza nti mutabani we ali mu buwambe kakati yakabulaba nga baleese kiri oba yabulaba dda that is a question. Obulabye kati nga bakunyeenya oba nabedi bwani kanaga nti ekibiina kijjuddemu ebisiyaga okiraba yakabiraba oba kiri kati ebyo byonna buli yagala okwonona munne kati Uganda ekinyuma okimanyi omuntu okwonona kugamba nti yakolagana ne Museveni oba omwononyi muki muba opposition ate naye president Museveni akyagala mumusibeeko bajja mukyawa mumusibeeko bajja mukyawa Uganda yakimanyi nti akyayisa sikeyakulwo birowoozo ki byolinaku okulonda mutabani we nga CDF mu maaso wakati wano we tuli mu kiseera kino mbadde nkatandisa oli president Museveni si mwangu kusoma ekintu ekyo kiri so direct ayina kirala kyagoba naye kyakinoonya si kyambuze sikyakuteekateeka mutabani we ati waliwo agamba kuteekateeka mutabani we yes waliwo agamba banoonya ku yes banoonya ku waliwo agamba eyagadde kujja mutabani we ku bintu biri ebya Piero akomewo kuki okiraba kakati ekyo nensooka njikiriza nti Piero yagimaze Piero ye yagikoze eki ya Piero yamuyiyemu amazzi sina mazzi gano mayinja buli lwogera omeketa jjinja buli lwogera kuba kakati weebuuza ababadde ku Piero kati bw'ameketa nti tugende mu maaso kati bwe yagize notuna mu lubalamu ng'amuwa ekifo eri tolina kwogererayo kati owulira ekyo yali akireese naye gegenza okulaba kikola ki kirinnya kati mu kulinnya kwakyo yeete n'alinnya kyawakati naye ekyo n'akikomya kati tugamba ku naye ku budde President Museveni yakola amagye ne mutabani we talina amaanyi gali awo yagalina yekka so tolayo possibility yakku mu maaso possibility yakku nenjijjawo probability ntono yayagala kofini efulumewa mu State House okiraba ng'ate abantu bakoze obugagga bungi baagala obikuuma kati okumuteekawo awo ti ndi bwaba afudde abaana babaleke nga bali secured that's there naye nga Museveni tasoma ekyo kyantabudde buli lwolyogoleza ekisooka Museveni nagambye nti alinga azanya muzenyi gwa chesi na drafuti gyombi agiyina alina ka drafuti wano alina chesi eno drafuti omumanyi balya olya n'omuntu obumeka obutaano n'obulya era yali yakayingira yazanya DP drafuti ne King n'amulya ani gundi simugirire namuteekayo wabula ate namukola ekintu n'alizayininga nga yamukola bubi nnyo okitegeera era ekyo kyekimu ku mitwe ebyakamwiso eno n'azanya chesi ate azanya nnyo ekibalaasi akikutega bw'oba omumanyi kigirayo bugezi eri nekikola nekimulya ekibalaasi kyalidde mu kulumpuuga wombi kyamulidde mu NUP
ne mu NRM kuba n'obukulembeze asobola ne bamuwa minisita ajula obuzira naye nga abamuwolereza basusse okuba aba NRM akyo ekibi ekyo nange yekyesooli yekyesooli kati waliwo yamuteze ekibalaasi kati ate ekibalaasi ne bishopu kimuli eno ne kimulya n'eri kyekyo nakomekereza nga bennalembe munedda musajja mutule kintu kiri mu mateeka kati ate Latigo n'agamba nzenga saazifuna wini kiza nzenga saazifuna ye bamuteze kumuwaana mbu simanyi presidential material bw'otafa weesigala wakoze eki mu myaka gy'otegedde President Museveni yayatuddeko n'alowooza nti eriyo omukulembeze omulala ayinza omumufuga mu Uganda yatugamba ekyankwanza eyo kujjawo Obwakabaka kubanga ye ekituufu President Museveni yazaawo Obwakabaka oba kwetakola ki kukakkanya Baganda naye nga ye omuntu ne bamugundi banne aba revolutionist banne baali tebakyagala era mu kutusomesa yatugamba nti Obwakabaka bulinga muyembe President Obote yabukuba tebunnayengera ti ate omuyembe bw'ogukuba nga muto bweguga wansi gukola ki guvunda gukwata naye bw'ogulina ne gwengera ne gugwa olya bulungi kati kikyeri yategeeza nti n'Obwakabaka Obote okubukuba ne bugwa wansi bwamuvundira mu ngalo naye kati mu bulinde bugenda kwengera bugwe naye maama abaana abato baagala Obwakabaka okusinga naki ne bali abaabulimukko so tebugudde kukola ki kuvunda tebugudde kuvunda kati baagala kabaka waabwe ne kati ate babadde bakyawo ne Ssemakekiro n'akola ki najja so babwagala okukamala kati ekyo kyakola ki ekyo kyagaana yadde nga baffe ku matikira ago omwaka gwedde yatugamba nti wadde bwaddizibwawo naye tebulina buyinza batuwa byoya byanswa naye ekigambo kyomanyi kinene eyo gundi ye nakawulira nga nzito nnyo eyalno yabadde nafu eya obubaka bwa Easter n'obwa Eid buno bwe bwabadde obunafu obubaka bwonna bonna owulira buki buli strong ate abantu babuwulira ne babutwala nti ekikulu so waliwo kyevuddeko so okuleeta ekintu ekyo kyobadde omubuuliza ekyobote ekyokukuba Obwakabaka yakuba muyembe ne gukola ki ne guvundira mu ngalo kati ono abadde alinda gwengere era awo yakozesa kumunoko n'obusungu ate Kabaka ng'akozesa busungu kati ate yo buli akozesa obusungu agenesi ki ate abantu bayongera kukola ki kubwagala kati ekyo kyo ne kikola ki ne kirema abantu babwagala kati ekizzeeko kimu kugamba nti buli oyogera ku Buganda ate abalala bakole ki bawulira bubi kati nejja evaayo omwana Uganda yonna nemwagala ate muki Muganda kati bafuba nnyo okulaba tibamwononewa Buganda ate bisiyaga ate avuma Kabaka ate akola ki naye byonna abantu babiganyi maaso ajo olabako mutabani okukulembera eggwanga lino Kyagulanyi oba akulembedde naye buli mu kisaawe mubeeramu bebayita bakola ki babayita abakola assist oba nazo netuzibala nazo netuzibala ate nga ki akola assist nyingi nnyo noono ng'ateeba yeemu ng'oyagalane oli akola buli lwakola assist enywa oba agwadda n'oguli naye ono yateebayo akamu obubbi bwatyo twagala nnyo naakola assist empiira agiteekewo agiteekewo
agiteekewo. Waliwo abakkiriza nti akyali nnyo tannasobola. Kuba nnyo kuki? Anti bw'ayogera bw'otulingaga nti eggwanga lifuggwamu. Ate era bw'oyogera bw'otyo oli mutuufu kubanga omaze emyaka 3 n'okusoba ng'olaba omukulembeze ogwo akuliddemu. Yajja waanamu ki si bwebiri. Olw'okuba ye yali muyeekera yakola kibi. Kati buno bwe tulimu bwe buyeekera kati ali mu nsiko. Ali mu nsiko kagobera empugu olabe. Alina okulaga obuyinza. Akuleetera eddi mutwe. Abasiraamu tulina ekintu kyetugira nti wetwotusaala. Omuntu atukulembera tumuyita amiru oba imaamu. Yes. Naye for example mugenda kusaala naye imaamu nga talabika ate obudde bugenda. Yes, budde buggwayo. Munoonyaawo akola ki asobola okubasaayisa. Naye ne bubuludde omwana muto ate alina essuula emu oba 2 bw'agamba Allahu Akbar. Imaamu ne wajja tagamba vayo nyingire. Yes. Swala etandise. Swala etandise naye atuulawa. Naye yenga buyunzi nitugenda mu maaso paka swala lekola ki ye imaamu. Nabbi yatugamba mugoberere nnyo ba imaamu oba amiru baabwe buli naava ku kigendero ki ku teeka lya amiru wammwe mujja kugenda ki. Era waliwo olutalo lwali baali balwana mu gundi eyo mu Saudi abaki abagoberezi ba Nabbi ne bava ku kye yabagamba era okukankana olutalo lw'eddiini olwo ne babawangula. Kati naffe wano tugoberera abali agala enkyukakyuka kati tulina amiru aliwo luli tubadde n'amiru nga beesije kati avudde ennaku zino alabika akoze eki kati amiru aliwo omupya Ekyagulanyi. Atereza ate ekibiina olabaga ba DP block bano bajja kumuwamba agenda yaabwe yali yakuwamba. Kyandigwanda asooka bajjeko bano ba Bedi Bwanika abali liberal gyali abali rebellious abali resistant abejjeko asooka atereza ekibiina DP block eyo. Ekibiina kibadde ki? Ekibiina kino kirimu kakati bano abasaidi ya Mpuuga na saidi ya Kyagulanyi kirimu ebiwayi. Abedi Bwanika baani bonna bali eri. Ate kati tuli mu kusaala. Imaamu agambye Allahu Akbar. Era obuseera mukkiriza oyo oba akuyita buyisi mu maaso bw'ati. Musokotege omukono omugani bw'agaana n'ajja mulwanyise. Mulwanyise. Ekibiina kino ekisooka kimu ku Kyagulanyi kino kye munamulabako yeesiga mangu. Ekyo kimukoze bubi. Yeesiga mangu. Ate jjukira nti nina akantu ke nagereza abantu ennaku ezo ka nkoko. Enkoko nkalinaku wano nange akakoko kali awo kabiika amaggi matono nga 6. Yes. Naye kati bwe ndeeta amaggi okuva ku nkoko endala n'enkawo nga kagenda okumwamira kayalula n'10 ate awana ne kabusukuza. Era kyenkola mbukajjako mangu olujja okubula buli wali mbukajjako mangu ne kaddamu ne kakola ki ne kamaamira. Kati enkoko eyo maama wange ne jjajja wange bazinako bakiyita nakizaalizi. Yes. Era amagi agayo gebise 6 gokka naye ne bagiwa 15 bonna amagi si gaayo naye gonna egaalula. Kakati mu palamenti ewedde amagi ge baawa Bobi gaali mangi n'agage gaataayalula. Maya n'agage gaataabiika. Yes. Naye gonna n'agakola ki? N'agaalula. Naye waliwo akantu kamu akali so strong and funny nti obukoko obwo bwe bukula nga mulimu empanga. Empanga eyo nga nakizaalizi yagibiika terinyira nnyina waayo. Yes, wekiri. Naye ate buno obulala nga yabwalula bwaluzi. Yes. Si ye yabubiika. Yes.
bulinyira nnyina waayo buli gola kati mu Luganda enkoko eyo tugiyita nsiru. Kakati enkoko ezo etandika okulaba ono yaani kati zitandise okulaba si yazibiika si ozaagala kulinnyira eyazaalula naye yayalula ayinayo ba Edi Mutwe ba Kimu Ekisipi ba Danny Magic abantu abo era n'enkoko eno ekiri mu nkoko enkoko eri bw'eba egoba empanga gye bataabiika bw'eba egoba ki eneerwana erwana ate mu kulwana kwayo n'endala zigiwagira. Kino kyennyini ekiri mu kye ne bw'onookola otya gwe ng'oli w'amaanyi wajja wasoma nnyo biki tosobola kujja Mpuuga ku Edi Mutwe manya sosobola kujja Kyagulanyi ku Edi Mutwe naye bwoba oyagala ave bwe bagobe tebasoma kiki tosobola ate naffe abalabi nze nkubonera abalabi kankuweyo kino ne bukeera enkya Kyagulanyi n'agoba Edi Mutwe tumunyiigira okugoba Mpuuga temwanyiiza ekyo tutunula nnyo kye yakoze era ne musanyuka n'okusanyuka naye ate gundi tumugamba teesa naye oza tuyinza okusukkawo hayi tetuyinza kusukkawo atakuumira mpeera batukuumire tunakwatagana omulundi omulala ye Katonda kuuma maaso moogi yatukume naffe ffenna insha Allah. Uganda y'enkya